Inside Story Uganda. Real source of political government mu parliament. Twafuna mukisa kukufuna kutubulirako omwaka bwe gwatambula ne kakati tuyingidde omwaka ndowooza n'emyezi nga gijo. Ebyo bimu ku bye tugenda okwogerako ssebo olwaleero nga twagala okutunuulira okusomoozebwa n'ebyo ebisobose okukolebwa mwe abakulira oludda oluvuganya gavumenti mu parliament wansi w'obukulembeze bwo. Ndoza tujja kutandikirawo soko tuyisizeeko mu mwaka waliwo ebyo byosobola okusongera ku Munnayuganda n'omugamba nti bino bye bisobodde okukolebwa mu kiseera kino kyennaakamala eky'ebbanga ery'omwaka ogumu nga nkakkalabya emirimu gino nga akulira oludda oluvuganya gavumenti mu parliament. Ndowooza kati nsobola okwogera nti ekifo kino kyendimu nsajja kudde Uganda lutuufu olwo lutuufu sebo kubanga wali mu ntandikwa waliwo bye nasuubira manyi waliwo ebintu by'obeera osuubira nti kaakati kino kirina okubeera obvious kino kirina tambula bwe kiti kino etteeka lirina okukolebwa kino kirina tambula bwe kiti nga kye kirina okukolebwa so kati mu ntandikwa nga ndaba ebintu bitegirikika abakozi contract ziweddewo nga manyi balina kuzirenewinga abaganye neŋŋamba sookoleke ate abalala nga ndaba contracts bali mu zirenewinga ne bimbuzabuzaawo ebintu nga ndaba kino ndaba kiri nga sibitegeera kubanga newankubadde saali mu ofisi eyo naye nali mukulembeze muko mu parliament nga nkulembera akakiiko so nga ebigenda maaso mbimanyi so nga mmanyi nti so nga bwesi bwezitambula bwe zirina okubeera naki naye ne bikyukamuko ne binsobera ne Katonda nanyamba nenga kale eno yembeera gyengenda okukoleramu kale nja kupambana nayo era ne tutambula ebintu ebimu oba oli awo bikolebwa okunafuya okulemesa okutuukiriza obuvunaanyizibwa mu kaseera ako twali tukwasaganya bajeti y'omwaka oguwedde omwaka guli tuli wakati wa kaweefube oyo alternative ministry of police statements naki abakozi bagobeddwa abaali bakola emirimu gino nenga deadline egenda tuuka tuleme okuteekayo alternative ministry of police statements zaffe zino bagaye nti wuyo ssenyonyi oyo gwe mwaleese tali serious mirimu tagikola naye neŋŋamba naffe ttiimu yaliwo entono tugenda kukola emirimu gino era ne kaakano situation bwetyo bweri katiimu katono naye tukola emirimu oluusi mukyala wange genda nanga naye kirabika obwalopu nabo olina obufunamu degree kubanga nga bw'osoma ebitabo ensonga endala nina byensoma eyo nefuna n'obudde nga nsoma kino ebya ofisi ebyakibi n'ebirala akangamba netwenda teri bakoze eyo nti gye bali naye tebamala so anyway omanyira nti kati embeera yeeno gye ngenda otambuliramu nja kupambana nayo nja kukola ekisaanidde okukolebwa mu buzibu bw'ekitalo Katonda atuyambe tutuuse we tutuuse mu ntandikwa twatandika twabya bubbi obuli mu parliament ngaba nange tugenda kwanika obuzina obuli wano abamu ne batya era ne mbaga nti awuliranga tojja bisobola tufaayo kwedde bali tutuziyiza kuba ensonga zino tugenda ziremerako kuba buli omu abeera n'embeera ezize abamu batya abamu batiitiizi nti kakati ensonga ezo banazinda abamu banampa akakisa okwogera parliament bwe nayimuka banampa katulip bwe bityo general abantu balina okutya kwabwe neŋŋamba nti kale mudde ffe tugenda zikuba ku nsoloboto ntandika bijja ebimu nga tunengeri gye nga information tugifuna naye nagamba nti tetugenda kusirikira bintu bino kubanga bikyamu ne bannange sirinzeka sinzaga nti zenda kikwere n'abalala nga mulimu n'abalala ng'obuuli awo either abakozi baba bakoba kinabo ngaaga nti kino naye kanfune gwe nkiwa kigendeyo kubanga byonna ebyayanikibwa tewali n'ekyo ekyegaanibwa ne bagezaako okwegaanagaana era ne baba ne bagamba nti kimenya amateeka n'ebirala bwe bityo ekyo nakyo nga kyali kikulu kuba nagaa nti obuzibu bwe tulinanga eggwanga okubba ssente y'omusolo tujja byogerako ne kweno bajeti yaffe so neŋŋamba nti kakati siyinza kuvumirira gavumenti era nga niro kikola wewaawo kubalondoola neŋŋamba ninatandikira waka mu parliament nga siyinza kakati tunulya abaminisita nga gwe ministry y'omubasente bweziti naawe ekyo wewaawo nino kikola neŋŋamba nti
tugenda tandika nga tuyonja ewaka etukikola bannayuganda ne batwegattako bangi abagezaako kwekalakasa ne bekalakasa naki siyinza kugamba nti embeera yatereera naye waliwo okutya waliwo bye bakyukola kubanga bamanyi tubataddeko amaaso kwegamba oli mumativu nti gwo kwanika obuli bw'enguzi ogukoze sinze nzekka ne bannange ate tukyagukola kubanga bikyagenda mu maaso omubbi asigala mubbi bw'omutayiza mu kkubo linajja kunoonya eddala kati asigala ayiiya nti kakati wano banteegerawo kanoonyewo empito oba emanju eri oba wa so tulina okugukola n'obuvunaanyizibwa obulala weewaawo n'okugatta bannaffe banga limaze mu parliament siddene nnyo nayingira 221 nga neesunganya okubeera mu meeting n'abantu nga Jimmy Akena honorable n'abalala naye nga waliwo okukuubagana ate nga weewaawo kitegeerekeka ono wagamba kakati mmwe tuwulira mu nkolagana ne bali mmwe temutegeerekeka naki naye nagamba bannange nti bw'osalawo nti togenda tula ku saidi ya NRM ogenda tula ku saidi yaffe beerera ddala ku saidi yaffe tutuule tuteese tuwangane amagezi tukkaanye ku bye tusobola okukkaanyaako bye tutasobola tukitegeere nti kakati kino tetugenda kikkaanyaako era nze ne mbagamba nti sifaayo oba oyinaawo mukago ne mwayi Museveni naye bwe twogera ku nguzi ogenda twegattako girwanyisa enti yeyi kubanga waliwo n'abamu nga talina mukago eri naye nga bwe tutuuka ku ebyo ngaaga sijja bisobola so ne ngamba bannange nti tubeere n'ebitugatta nti ffenna tetuyinza kukkaanya kubanga ne mu opposition mulimu competition kati ffe twayingirawo nga NUP zinali wano ngasoma mawulire Kyagulanyi yali eri ng'akuba muziki gwe Lubongo yanga asomesa amateeka baani buli omu yava gye yava ne tuyingirawo kati ffe tuli bapya mu palamenti bannaffe abamu tebakisanyukira ni ku ludda lwetuliko nga balowooza bano abavubuka batukubye ebbusu oba oliawo nga bo bakiraba ate nga ffe kyetulwanirira kyekiri ekikulu ennyo so yes obutakkaanya obwo nawo obeeramuko naye tugezezaako okulaba nti tutambulira wamu mujja kubeeramu abamu abo batategeerekeka ekyo kya bulijjo naye kirungi nabo ne mubategeera nti kakati ono tategeerekeka ono ekiro mu nkukutu abeera eno ono tuwulira kino nti kakati bayisinganyiza nti kakati miliyoni 8 buli omu mbaka azifunye mpuza bannange ezo sente zaaki katuwulira n'abopposition nabo bazifuna zaaki ziri ku budget ki zavunaanyizibwa ki nga tebitegeerekeka so ekyo nakyo kibeeramu naye tugezezaako okutambulira awamu tulaba nti tubeera n'ebitugatta kikulu nnyo bw'obadde otandika okwanukula ku nsonga eyo okozeseza ekigambo nti owuliranga osajja kudde mu kifo ekyo however much waliwo okusomoozebwa nga bw'okwogedde okusomoozebwa okumu mpulidde nga kukaddemukko kwajja kwaliwo nga mwakafuna bifo ne kati ekigambo ky'okozesa nti osajja kudde oli mumativu n'embeera kakati mwokolera biri byavaawo ekyo si kyentegeezeza nti ndi mumativu okunyigiriza kukyaliwo kukyagenda mu maaso bakugambye nti ne bino byetukola kaakano katwafulumiza alternative budget naye nga tuyita mu buzibu obw'ekitalo kubanga ttiimu gyenkola nayo ntono nnyo abasinga babagoba mwabitegeera kati abaliwo ttiimu ntono naye nga tulina okukola emirimu so okunyigirizibwa kukyaliwo naye kyentegeezeza nti nsajja kudde nti ntegedde nti yeno embeera gye nina okukoleramu nja gikoleramu weewaawo kubanga kinali nsuubira nti nga bwe kibadde emyaka gino gyonna bwe kirina okubeera nti newakubadde tonjagala naye ofiisi eno bweti bwebadde erina okutambula etambule ekola emirimu gyayo so kati ekyo kye nali nsuubira nga mmanyi nti yes waliwo obutakkaanya ono tebanjagala naye ofiisi bweri mbateeka ezza etambula bweti ng'ekola emirimu bweti ebyo byonna ebisinga ne bikyuka kati okusajja kula kwe kuli okugamba nti eno yembeera weewaawo gyendimu ebintu ebimu sijja sigala nga byemulugunyaako nga buli kiseera nemulugunya abakozi tebamala nembeeraku ekyo nakyogerako kumala omwezi nga gumu awo ninga kakati kati kino kankiveeko bwekiti bwe kiri nina okutuukiriza obuvunaanyizibwa bwange kubanga bannayuganda banalaba nga teri kiva waffe teri alternative policies zivaayo tebalaba nga tulonda emirimu gya gavumenti sijja sigala nga mbagamba mumanyi abakozi babagoba kubanga Ssenyonyi yayingiddewo ne tubeera mu ekyo omwaka ne guggwa ne ŋŋamba nedda abaliwo kababe batono bakye nagamba ne bwe nsigalawo nga ndi omu bwe nti Katonda ajja kunnyamba nkola ekisooka
so kweko okusajja kola nomanya nti kati embeera yeeno gyenkoleramu nja gikoleramu ntuukiriza obuvunaanyizibwa bwange. Kati nga bw'obyogedde byonna bw'obirabye bw'ozzo byetegereza nga bitambula waliwo ebyetaaga okukolebwako birongoose enkola y'emirimu mu woofiisi eyo. Leader of opposition omulala anaddako asanga omuze twaleme kusanga kusoomozebwa nga gwe kwoli mu kusanga olwaleero. Si just woofiisi ya leader of opposition yokka parliament ng'ekitongole n'eggwanga lyaffe weewaawo eky'eggwanga tujja kyogerako nga tukyali ku kya parliament. Parliament generally ng'ekitongole tulina bingi ebyetaaga okutereeza. Omukulu omu bamuyita John Maxwell, muwandiisi wa bitabo asomesa ku by'obukulembeze, yagamba lumu nti everything rises and falls on leadership, nti buli kimu kyekuusa ku bukulembeze. Buli kimu kyolaba kigenda maaso, oba enguudo mbi bukulembeze, amataba gatta abantu bukulembeze, kasasiro ayiikidde abantu ne bafa bukulembeze, teri ddagala mu ddwaliro bukulembeze. Oba okyagala oba tokyagala. Waliwo abantu abamu mu society yaffe abagenda ne bagamba nze ebya politics tebinkwatako, sirina budde bwabyo. N'atamanya nti oluguudo olwo olubi olwonoona mmotoka ye nga buli mwezi agenda mu garage, nsonga za bukulembeze. N'atamanya nti pecheeki ye bwejja sente empitirivu ezitemeddwako ez'omusolo ezirina okumutuusaako obuweereza, bw'atabufuna tamanyi nti nsonga za bukulembeze. Nti bw'alwala tajja genda mu ddwaliro lya gavumenti, ajja kufuna ka savings ke agende mu ddwaliro eri private, tamanyi nti bukulembeze. So tulina okubirowoozaako bwe tutyo. So yes, obukulembeze kikulu. Nagamba muko abukulembeze baffe ntiraza okuwayamuko nabo ne mbatabukire mbaga kino kikyamu naye era nsigala njogera gye bali kubanga bakulembeze baffe. Lumu nagamba speaker nti bingi byokola nze byesikiriziganya nabyo naye yegwe mukulembeze aliwo, so ensonga zino zimu zirina okuyita mu ofiisi yo, oba okyagala oba tokyagala bwe kityo bwe kiri. So wabeerawo ne minimum working relationship, enkolagana, kubanga alina ofiisi yange agyetaaga nange iye tugyetaaga ngaabo kubanga ye mukulembeze waffenna ate ne saidi yaffe naye aba agyetaaga. Kyovudde olaba ebiseera ebimu bwe tugaa nti kakati twekandaze tufulumye kibayisa bubi, balaba yomba mwe lwaki mufuluma biki kibakosa, kubanga tulina otambuliramu mu ngeri emu oba endala. Abagaa nti kakati mulaba betusalawo wano mu parliament nebinyoomebwa nebisibwamu olugaayo lwakubanga muganye okulaba nti parliament yeetengerera. Kintu ekyo kikulu nnyo. Kati executive kyeyagala kigamba parliament mukole kibi, oyagala gamba parliament teyeetengeredde. Nedda n'omwana omuto akiraba babayita ne babatwala ekyankwanzi babatuttewa, oluusi tuwulira ne babawe n'akasente kati mugenda yisa kino. Ne bajja abavuddewo nga bakivumirire nga bagamba nedda kino kikyamu, nedda kino tekijja kukola. Olubayita eri bakomawo nga boogera mu nnimi. Ekyo kikosa parliament esigala teyeetengeredde. Nti speaker bw'obanga oli mu ntebe yeeyo, tuli mu parliament kati juzi takinali mpakanyako ne speaker era nenkimugamba even personally nga tumaliriza nti kino kikyamu. Ekyokugamba nti tugenda teesa ku nsonga eno, twali twogera ku nsonga ey'okutwala UPDF mu South Sudan. Gavumenti yakikola teyeebuuza ku parliament ne bakomawo oluvannyuma bagenze dda ate kakati bali mu kusaba ssente naki. Anti waliwo ensonga ezitalinda kati ng'ezo ez'ebyokwerinda zitya ate tudde mu kulinda parliament ng'eri abantu bafa. Singa parliament esangibwa ng'eri mu luwummula ababaka temuliwo tusobola bayita kubanga olwedi twali tutuula nga lwaki tusobola tuyita kuba iteeka kirigamba tusobola kumala gatwala bannansi baffe baganda baffe bazadde baffe bana abamala uniform bantu baffe ne bagenda ne bafiirayo. Mbiwulira DRC bali mu kufiirayo ate n'ennamba tebababuulira ntuufu. Kati South Sudan omaze gabatwalayo. Tuyinza kugamba nti kati linejje liringa liryo personal, nedda lya ggwanga ffenna bitukwatako kuba tetugambe nti oluusi tekyetaagisa naye kale wabeerewo
kwegamba obulambulukufu tukitegeera aha tugenda yeeyo tugenda kukola ki kumala bbanga ki sente mmeka ezeetaagisa n'ebirala naye anyway kakati bazze okufuna olukusa newankubadde bakikola dda aspiika naga nti kakati ensonga eno tetugenda giteesaako kubanga birimu bya diplomasi naki tetwagala kunyiiza mawanga agamu nateeka ekibuuzo I put the question, the eyes have it. Nengamba kikyotegeeza kakati lwaki watuyise wano oba toyagala tuteese watuyise just tukiyise tuyisa biki bye tutateesezaako so kati waliwo ensonga ezo ezimu nengamba wano sikkaanya naawe oli mukulembeze wange nkuwa ekitiibwa mpa entebe y'ekitiibwa newankubadde sikkaanya nagituddemu kaakano nokugamba nti kino kikyamu twali ku nsonga za accountability nengamba ndamu sipiika nedda gino tulina obyogerako sente zino zikozesebwa zitya tubeere balambulukufu so ebyo byonna bibeerawo kati obukulembeze kiba kikulu otambuza ensonga mu ngeri ennambulukufu. Honorable, ekyo tekinawe kikukosereza mu ntambuzayo ey'emirimu? Of course kubanga bw'olemera ku nsonga ezimu bajja kufuna nabo engeri gye bakunyiga. Kati activities ezimu kuze natandika nazo tugenze Kampala kulondoola nguudo mbi bannayuganda bakaaba tukamba kale katugende tulabe kyekiriyo tunakoma mu parliament baminisita baleme gamba abo balimba bye boogera tebabitegeera nga tulina n'obujulizi tubirikodinze byonna naki ne tutambula n'emmotoka za parliament nga twazisabye twawandiise bulungi olwatuukayo eri order zonna ziveeyo zikositaas ezo neŋŋamba ki kyemutegeeza nti muziyingire muveeyo ninga ate kakati sigenda bakkiriza kuntegeerera kale emmotoka zammwe muzitwale niŋŋamba abaka temufaayo tupangisa takisi awo zetwakozesa olunaku lwonna kugamba olabo obuntuntu obutonotono obuli peti n'ebirala bimu siyinza byogerako wano kubanga saagala kubeera nga bo saagala kubeera peti nga bo mwebuli obuntuntu obutonotono gakalera boono naye tusigala tutambula kuba tulina obuvunaanyizibwa obutuukiriza. Kati lwaki tewateekebwawo etteeka netulongoosaako mu tteeka lino liyinza okubanga munange lyemukoleramu lyerivaako oba obuzibu ng'obwo etteeka ne lirongoosebwamu? Nedda obuzibu tebubeera tteeka. Mu mateeka tulina kye tuyita katugambe kale the constitution then constitutionalism, the spirit of the law. Nti etteeka ligamba katugambe omuntu oba oteebereza nti azizza omusango bwoti bw'omukwata n'omuvunaana bwoti naye tebalisaamu kitiibwa. Sabantu bagenda balowooza nti obuzibu tulina ng'eggwanga ge mateeka. Nedda, obutawa amateeka kitiibwa bwe buzibu bwe tulina nti amateeka ge tulina go nga go bwe tugamba nti tugagoberere nga bwe gali ebintu ebimu tebyali baddewo kati laba engeri gye bayoola abantu bagenze ne babawamba ne bateeka mu zidoni ne babakubakuba olumala wiiki 3 ne bamuta tomututte mu poliisi tomututte mu kooti naki naye nga etteeka weeriri. So kati neeno nayo ekifaananyi kyekimu nti etteeka liri clear naye kati ba players ab'enjawulo kubagamba nti amateeka tegalina kye gatugamba ne bakola bo bye baagala okukola awo wewava obuzibu. Okay. Bwabadde otandika wayogedde ku nsonga eyavuddeyo sabbiiti eno nalabye nga mwagikoledde kumpi mukolo mulamba ogw'okuyisa budget eya aba oludda oluvuganya naye nereeta ebibuuzo bingi mu bantu nga baagala okugitegeera obulungi nti budget eno ekisookera ddala omulimu gwayo ki erina kyegattako ku nkulaakulana y'eggwanga oba mubeera mufulumiza bufulumya birowoozo byammwe? Budget n'abantu baagala okugibannyonnyola soko tusigira ekifaananyi budget eno kyeki? Obuvunaanyizibwa bwaffe ng'oludda oluwabula gavumenti okusookera ddala kubawabula. Of course abantu betuwabula bamitwe minene ebiseera ebisinga tebaagala kuwabulwa naye ffe tulina otuukiriza obuvunaanyizibwa bwaffe then kulondoola mirimu gya gavumenti. Kati mukola bino kiba kikulu ne tulaga ne tusiiga ekifaananyi kyekirina okukolebwa ne tuleka kwemulugunya bwemulugunya naye ne tugamba nti kakati kino kyekirina okukolebwa lino lyekkubo kino kyekituufu eno ye poliisi entuufu ey'okukolebwako. Mutera owulira abantu abamu biseera ebiyise nga bagamba nti aba opposition bo babeera just mu kwemulugunya naye bo tebatubuulira kyekyalisaanidde okukolebwa alternatives ezo. Kati bitwagala biveewo ebyo byogamba nti tetuwa alternatives twemulugunya bwemulugunya. Bwe nkugamba nti kaakati health centers zaffe eza gavumenti
teri ddagala abantu bagenda ne bafiirayo teri basawo ne nkugamba nti kakati kino ky'olina okukola teekesira ku nsonga ez'ebyobulamu Lubowa hospital gy'oli mu kuteekamu obutitimbe bw'ensimbi zolekera okuziteekayo twakateekayo obuwumbi 774 teri kiriyo tugamba ezo sente ezo zennyini z'oba okwata kuba tugamba nti teri ddagala abasawo naki nti ate tewali sente kati nze kankulage sente wawe ziri oleme kwebuzaabuza so nga bwe nkunenya ne nkugamba nti totadde eddagala limala mu malwaliro gavumenti nayo nekkiriza nti weewaawo terimala naye sente tezimala ne nkugamba kakati kirungi okkiriza nti eddagala terimala naye gw'oli mugamba nti sente tezimala kakati kankulage sente wawe ziri number 1 Lubowa hospital waliwo eddwaliro liri eyo Turkey liri mu province bagita Kayserian akasubye ekigambo nkifunye bulungi kiri mu Buturuki banzimba eddwaliro specialized hospital ya $1 million 278 ebitanda 1,500 Dino bitanda 1,500 yes sir okay $1 million 278 kati njagala kulaga kugeraageranya era ebintu ebyo natubyogeramu mu polisi zaffe okulaga ekifaananyi nga tetwagala kwogera bwogezi Lubowa hospital twakagiteekamu sente zisoba mu $1 million 200 ate nno Lubowa hospital yali ya bitanda 260 tuli wamu eri ebitanda bimeka 1,500 ino wakagiteekamu over $200 million tewali kiriwo kikulaga nti sente zibbibwa bubbibwa kati abagamba nti sente teziriiwe nedda weeziri oluusi ndowooza embeera ebeera ekolebwamu yebeera enzibuzibu nga bino biyinza okubeeramu land acquisition okugula ettaka okugula biki okutereeza bino nabiri waliwo embiranye ku ttaka lya Lubowa hospital kuba libaddewo ebbanga eri lyonna nga batugamba bakola nengendayo ne bannange ne batugana oyingira netulingiriza nga tetulina kyetulaba netwambuka lwakasozi netulengera nga teri kiriyo nenga bannange oba oli awo eddwaliro lino liri underground eyo gye balizimba ennaku zino mpulira nti olwakerere gye tukuba olw'okulemerako okubanja batandise oteekawo ekizimbe shell structure naye kaakati juzi nali mu parliament nga ngamba prime minister era njagala kgendayo okulaba kyekiriyo naye n'okusingira ddala twagala accountability twagala embalirira y'obuwumbi buno toyinza gamba nti akakati ekizimbe kiikino twagala embalirira ekizimbe ekyo kyemutaddewo shell structure kimalawo sente ezo obuwumbi 700 ekyo just nkubadde kyakulabirako nti sente weeziri zoonoonebwa buli mwaka tufiirwa obutabalika 10 nguzi katoyinza kuŋŋamba nti tetulina sente weeziri naye zibbibwa honorable n'eddwaliro ly'Olubowa kirinye ku nfeete eddwaliro ly'Olubowa lino si lyeryo wakagendako tubadde nga tukola wanene amawulire nakulaba wagendako ne ku kampuni eno eri eno mu Amuru mu Northern Uganda Atiak eya sukali ne wabeerawo nene ey'emmwanyi Inspire Coffee Factory naye ndalabye kusinziira ku stories engeri gye tuli mu kuziteekateeka nga waliwo sente endala eziweereddwa mu mbaliriro eno gye ligenda okusomebwa eddwaliro ly'e Lubowa ne kampuni eno ey'emmwanyi bino ebyokugendayo oversight netugendayo birina kye bikola nnyo kubanga kusookera ddala kikulu bannayuganda ne balaba sente zaabwe zikozesebwa zitya kyanjawulo sente okubbibwa nga teri kimanyikiddwa naye kaakati ffe newankubadde siina buyinza bugamba nti kakati ono omubbi kamukwate mutwale Luzira oba oliawo singa mbulina singa Luzira teriiyo bano bamacete ba Sheriff Kalanzi babobyanga n'abalala kirokubanga ayambadde ovulo n'ebirala bisangusangu byebateekako singa wajjudde bano ababbi naye kati buvunaanyizibwa obwaffe kuba kubira tooki bannayuganda ne bategeera oba oliawo singa tetwagendayo tebaali kitegedde kubanga bingi ebize bibikkirirwa neŋŋamba bannange tugendeyo tujja byogerako bwogezi wano palamenti anti kakati twakoze risaaki kino na kino kiba kyanjawulo bwe tugendayo bwe muba mukola wano amawulire
omanyi osobola okutuula mu newsroom awo ate kakati mutimbagano gwajja n'otuulaawo n'okola research ku kino n'omala n'ojja ani wano Katamba NTV akawungeezi tuwulidde amataba gaatutta abantu eyo abantu 8 abafudde n'otulagayooko awo ku social media nakiri tugenda maaso story nodda ku ndala kiba kyanjawulo bwe musindikayo abasasi ne bakwata ebifaananyi ne balabira ddala amataba ne balaba ebintu by'abantu ebyayononese ne bagenda eri ku family eyafiiriddwa anti omuntu waffe amazzi gamututte omulambo guguli baagugjeeyo kiba kyanjawulo abantu ne bategeera kyekigenda maaso ekyo kikulu nnyo so nagamba nange tetugenda kutuula wano mu offices zaffe mu parliament tuyogereko bwogezi nga tugamba abannayuganda bakimanyi sente zaabwe zibbibwa bagamba nedda tugendeyo twagenda ematuga wano day by farmer abo bakaweebwa 723 billion shillings abatusuubiza vaccine ya covid mbajjukira kati obunze mbuyita bubbi bubbi kubanga eno kampani yabwannanyini eweereddwa sente y'omuwa omusolo mu kugiwa sente ezo gavumenti etugamba tubayambako bafunye obuzibu teri bannayuganda abalala bafunye buzibu covid omanyi bizinesi z'abantu bameka ezaafa nero mwagendayo abagidukanya benyini amawulire getwalaga waneeno yabagamba nti ati yeetaaga na sente za gavumenti bo balina sente anti bwe obubbi bwenjogerako ababbi bamanyi okwekazaakaza anti kaakati zino kale tujja nazibaddiza ne mubuuza omukulu ozikomyawo ddi kubanga ezo sente ezo ziziyinza okutwalibwa mu malwaliro okugula eddagala ziziyinza okuyamba okukozesebwa okusasula abakozi ba gavumenti kati ng'abasawo manyi nti abantu bangi bagenda mu malwaliro eyo bagenze Nairobi bagenze South Africa UK nawala okufuna obujjanjabi mwe tubasangayo bannayuganda abasawo bannayuganda abavudde wano badduse lwaki kubanga embeera si nnungi so kyenkusiigira kino nti kikulu nnyo ne tugendayo obulyawo singa tetwagendayo tekyali tegeerekese twagenda entunga mu Inspire Coffee Factory etugamba naye entunga meeno okay olabayoko abantu abalima ku mwanyi mpola mpola naye etubajjukiza n'okubajjukiza nti mu NDP3 gavumenti ebyo nno biri mu biwandiike bannayuganda tebaagala kusoma nekitunuuliza ababaka bannange nti mu NDP3 eyayisibwa palamenti eyaggwanga abamu National Development Plan gavumenti yateekamu nti egenda kuzimba factories emwanyi 2 emu mu Buganda endala mu Bugisu kubanga balima ennyo emwanyi eyo NDP3 egwa mu July bagamba nti NDP3 nga tenaggwako kijja kukolebwa kati ekyo tukikoze ate kati ogenze ntungamo tetulina buzibu na ntungamo abaganda baffe tuwasa bakyala abaana baabwe n'ebirala kugafira tuli bannayuganda ensonga si just kya ntungamo naye kati ogitutte mu kifo teriyo nnyo mwanyi naye ate ekinjawulo ekisinga eyo kampuni ya muntu ya bwannannyini gy'oli mu kuteekamu ssente obanga amugabira ssente z'abannayuganda kikyamu obwo bubbi local construction company nayo neeteekebwamu ssente mpitirivu twali tukiyisa era nanenya deputy speaker kubanga yali mu ntebe mu kaseera ako yakiyisa mu butikitiki nga 30 nadduka n'okudduka ne tumujjukiza nti house tujajjanize bulungi omanyi bwe tuba tugalawo olutula lwa parliament speaker aba alina okugamba nti kakati house adjourned until this date kakati tugaddewo paka lunaku luno oba paka lwendi bayita naye kubanga mu ntandikwa yakireeta netukiwakanya naga kankitereke netuteesa ku birala mu nkomerero wali nakireeta mu ddakiika esembayo nakiyisa mu kavuyo awo excuse me sonywako nakiyisa awo speed nayimuka nagenda tumugamba tugaddewo na lutula lwa palamenti kino kyokoze kati buno bubeera bubbi twagendayo ku loko naye era ebyo biyisibwa wakati mu babaka ba palamenti anti kyengambye nti weewaawo tubiwakanya bannaffe olw'ennamba ne bakola kye baagala okukola naye tuba twagala tubeere ku rekodi bannayuganda ne bategeera nti kino kikyamu kikulu sawa bwe ntunuulira bajeti eno gye mwafulumizza nga aboludda oluvuganya gavumenti ya $5.6 essira mwalitaddeko kulwanyisa nguzi n'ebyo bye mwataddeko ebirina okusoosowazibwa omuli ebyobulamu
nina kyenjagala okumanya mu mbeera yonna any one moment waliwo gavumenti lwevaayo ne yeeyambisa ku birowoozo byammwe bino oba bino kati nga bwe yawedde okufulumizibwa kati tulinde ya mwaka mulala gujja tulabe ekinaabaawo. Omanyi bwe nali nkyakulembera akakiiko ka Kosase twalondoolanga ebitongole bya gavumenti bingi tugenda tulondoola ne tuzuula obubbi obw'enjawulo ne tukola report ona agobebwe ona akangavulibwe naki ebiseera ebisinga tewali kikolebwa nanafuwamukko kaseera ako ndi mupya mu palamenti gezaako okukola obuvunaanyizibwa bwange okubutuukiriza ne bannange naye bye tulondoola tewali kikolebwa naye nagenda ne nezzaamu amaanyi ne ŋŋamba nze kantuukirize obuvunaanyizibwa obwange oleme kubeerawo olwekwaso gye bujja oba oli awo wanaabeerawo gavumenti ejja okuteeka mu nkola ebintu bino ebimu so kati nze ne ŋŋamba bannange kubanga nabo bagamba naye kati kyamaanyi obwakakiiko tukola buvunaanyizibwa bwaffe n'otutuuza wano paka kiro ne tukola za ripooti nakino oziteekayo palamenti neziisa ne tuwali kikolebwako bagamba ffe tusigale nga tukola kye tulina okukola waabo nga tubanja nti bye tuyisizza biteekebwe mu nkola naye ffe tusigale nga tutuukiriza obuvunaanyizibwa bwaffe. Oba oli awo kati waliwo bannayuganda bategedde nti kino ekitongole kirimu obubbi kikulu ekyo nakyo bannayuganda ne bamanya sente zaabwe wawo ziraga. Kati singa tebategeera bubbi obwali mu palamenti oba oli awo tebalivuddeyo kubanga mwabala abannayuganda bavaayo abavubuka abato ne beekalakaasa ne babyogerako kugamba nga tuwaagala bannansi beetabe mu nsonga zino zonna baneetabamu batya nga bafunye information. Kati alternative budget yaffe obuuzizza nti tuziisa naye ziyamba ki wani tutuukiriza obuvunaanyizibwa obwaffe kubanga obwaffe kuwabula kubeera na alternatives tutte kiri abamu kye bagamba era obawulira aba gavumenti abo just babeera mu kwemulugunya mu complaininga tebawa alternatives zizi zino tuzibawadde kikulu naye nga tuwagala n'eggwanga nalyo lirabe kubanga ffe tuli government in waiting bannansi abo kikulu ne balaba nti kakati balabe eggwanyiza obukulembeze bo baagala tutwalawa kyekifaananyi ekyo tulina okubasiigira balina otutegeera yes baagala tutwalawa ne kati zino sente mu kutunula kwange ndabanga entono wano si wava okwongereza yongereza neyammwe bera tegenda kujjula ennyongereza naye ennyongereza zino nazo zivaawa ziva ku budgetinga bubi oba waliwo ensonga endala ezireetera okubaawo. Kansooke ntangaaze ffe lwaki tugamba obutabalika 55 twagala kubeera realistic twagala byakulimba bannayuganda budget ewedde ojjukira yali ya butabalika 72 ezaddala ezakozesebwa zaali mmeka nyinza obutaba na figa ntuufu n'enkaaga tezawera kakati ffe kyetusigala tugamba gavumenti lwaki mulimba bannansi nti bajeti yaffe eri eno waggulu nga sente tolaga wawo ogenda kuzijja beera realistic nti URA egenda kukuŋŋaanya zino wano tujja funayo granti wano zino zinaavaayo bwe ziti kakati ezo z'olina ozikozesa obulungi. Gavumenti lwaki ekikola kino ne balaga nti bajeti nnene bakikola kigenderere mirundi 2 oba 3. Mulundi ogusooka Public Finance Management Act ekkiriza gavumenti esobola okukwasaganya supplementary etayise mu palamenti kasiteebanga tesukka bitundu 3 ku buli 100 ebya budget enamba kuba supplementary zonna zirina kuyita mu palamenti naye etteeka libakkiriza basobola okukozesa 3%. Kakati 3% eya 50 trillion si yemu ne 3% eya 72 trillion. Kati bakulaga 72 trillion 3% eyo yeyongere newakubadde teziriiwo. So kakati ezo ne bazikozesa nga bwe baagala eventually ne bajja luvannyuma mu palamenti. Kati wa palamenti ekkiriza oba tekkiriza bazikozeseza dde etteeka libakkiriza. So kati ekyo bakikola kigenderere ne bagipaaluusa
n'okubadde sente tolaba wawe ziva ebyaddala so ne bongeramu kakati luli twatandika budget ya 52 trillion webyaggwera ne baleeta ebirala ku regenda naki 72 trillion tubagamba zinendala muzijjawa nga tewali kiraga era gye byaggwera nga teziriiwo wa financial year mukugwa tezirabise ate sigwe gusoose bakikola nnyo ne bazipaaluusa babbiremu n'ekirala okulaga nti kakati bwe tuba tulina sectors zetwagala okuteekako ennyesira etwemerako mu health sector twongereyo zino ne wano kati bajja sectors ezimu okuteekamu empewo ezaddala sente ezaddala baziteeke mu bimu bo bye baagala kati budget bakulaze nti nene nnyo kati gwa ogana ebyobulamu ebyobulimi ebyenjigiriza kale ne bateekayo naye nga bataddeyo mpewo kati sente ezaddala ziri eziri mu 5 mu 5 zibateeka bo gye baagala financial year egenda okuggwako nga tezirabise eri nga bateekayo mpewo asobole ekintu kino kitegeerekeka so kakati ffe tuba tugamba nedda tukole ekyalaali tulimba bannayuganda nti obutabalika 72 trillion kuba tolinawo ogenda zijja n'omwaka oguwedde bwotyo bwewalimba tezaaliwo ate olimbye n'ofuniramu eyo 3% z'okozeseza nga tesoose kujja mu paalamenti ate n'ekirala n'oteeka empewo mu bino ebimu byetulemerako wano twongereyo sente nti kale tubatereyo sente basobole okuyisa kino naye ngaeri bataddeyo mpewo sente ezaddala ziri eno kati gyebigenda okuggwera ngaeri sente teziriiyo kubanga mpewo kati ffe 55 trillion ezo twagamba zino zezaddala ebyalaali URS ebeekuŋŋaanyiza n'endala eziga ate kati n'abavujjirira eggwanga byakindira nga bwebimanyi Trump yayingirawo naga nti zino sente empitirivu ezize zigenda e Uganda ez'ebisiyaga ezaki mwabiwulira mbimanyi kubanga byava mu gavumenti ya Trump nga basindika gavumenti eno ng'efuna sente okuva mu Amerika ezimu nga za bisiyaga n'ebirala ekyo kyava mu Trump administration gavumenti eriwo kaakano era abantu abamu kati ebigambo byabakalira ku mimwa baali bagamba abo Bakyagulanyi abo ani abawa sente ndowooza bakolagana n'abasiyazi kati buli omu amanyi ekituufu nti gavumenti ya Amerika yesindikira gavumenti eno sente ezimu nga za byabusiyazi kati bwe kibeera bwekityo nawulirako n'abakulu be bateekako sanctions ne bagamba nti batuteekako sanctions lwa mbeera yakulwanyisa bisiyaga kati ani abuzaabuzaani balimba buli omu gati bamuteekako eyaleeta ekiteeso ekyo mumanyi by the way ffenna twalonda abantu baali babiri bokka abawakanya etteeka eryo mu paalamenti abo ate bombi ba NRM omu ye Fox Odoi omulala Mbakaveeyo Kigezi linnya jaddijjukira naye wa NRM baali abo babiri bokka be baawakanya kati lwaki oba weebuzaabuza nti gwe bakutaddeko sanctions fe abalala nga tebazitutaddeeko bakutaddeko sanctions lwa bubbi leka kwebuzaabuza kubanga singa zaali nti wateeka lya bisiyaga ffenna baali tutaddeko ffenna abayise etteeka eryo so kati omuntu ayinza gamba nti nze naliise nedda gwe tewatulonda nakulonda tukkirizibwa kulonda oba otudde mu ntebe eyo abalonda yeffe abali eno kakati ffenna neyaleeta ekiteeso ekyo nga tebamuteekako anyway ekyo mbadde ntangaza kiri nti baleme kubabuzaabuza naye kyembadde ngamba nti kati ffe budget yaffe netugamba nti kakati eno ye realistic budget zino ze sente ezaddala zetulina ng'eggwanga tuzitemeeteme bulungi tulabe ki ekyenkizo biki bye tulina okutema biki bye tulina okukendeeza tubeere ne sente zimala abaana UPE waliwo ebintu ebimu obitunuulira n'ogamba naye UPE abaana babawa buli mwana sente z'okubayamba okusoma naki scholastic materials n'ebirala buli mwaka ziwera ng'emitwalo 2 buli mwaka omwaka omulamba buli mwaka si buli taamu mu mwaka mulimu ttaamu 3 kati zigabanye emu mirundi 3 kati omwana n'osuubira nti agenda kubeera ku ddaala ery'ensi yonna kati ffe nga tugamba nti kakati awo twongerewo sente tuyinza kukulaakulanya ggwanga nga tukulaakulanyiza byanjigiriza tekisoboka gavumenti egenda negamba nti kakati ensonga za sciences twagala ziteekako nnyo ssira tutya abasomesa ba sciences tubongere omusaala aba arts tubaleke kati ffe mu alternative budget yaffe tugamba nedda n'aba arts nabo bakulu
kubanga nabo bakole basomesa babeere ku level yemu kubanga nabo basomesa kakati bali bajja kukola amajani kale kati abasayansi bemufaako kwegamba alternative budget eno biba birowoozo. Of course biba birowoozo tegenda kubanga eyo yaffe tugiteekayo nga tugamba nti kakati nga gavumenti newakubadde neevudde ku saidi yaffe gye mutakkiririzaamu naye mutunulire ebirowoozo ebyo ate ku luno twagamba tujja nakukola consultation twebuuza ku bibiina ebyenjawulo civil society nakindi tufuna endowooza ez'enjawulo bino ebeera nga kijjakeka so netugamba nti kakati zino ze sente ezalaali ezaddala zetulina tuzitemeeteme bulungi bwe tuti tukendeze classified expenditure waliwo ebintu ebirina okukendeera. Classified expenditure zeziriwa? Classified expenditure zezo sente teri alina zibuuza nti kakati zino zigenzeewa zikoze eki. That's why it is classified. Zo ziryawo zitambula butambuzi. Kati baleeta ne supplementary ez'enjawulo za classified buwumbi na buwumbi butabalika buli mwaka. Teri ajja zirondoola zikoze eki. Kati ziba zaabwe kubanga teri agenda zirondoola. Buli ggwanga libeera ne classified budget eba yeetaagisa nsonga eziwoba ez'enjawulo naye classified eyo erina okutiikinga boxes 2. Box esooka mwenge eggwanga muzitowa mutya mu byenfuna kubanga toyinza kwagala kubeera ne classified budget ng'eyo eggwanga eriri obulungiko tekisoboka. Ekooti yo gisala ng'osinziira material kigwolina ekyo nambe mu namba 2 classified eno erina okubanga eri justifiable nga etegeerekeka nti kakati era tulina entalo zetulimu oba oliawo waliwo ebyetaagisa ebyokulwanyisa ebimu oba ki kubanga tuli mu lutalo naye kati tuli mu lutalo ki kubanga ne DRC gye tuli ne South Sudan era bazze nga baagala sente specifically for that kati buno obutabalika classified abawaagi fe tugamba nti obwo bubbi that is organized corruption bubbi. Honorable, ezo sente tuziteekendeeze tuziteeke mu nsonga ezigasa bannayuganda. Honorable, waliwo ekigambo ekyo kyoyita obubbi nga sinaba kujja mu mawulire muno nali nkyali muto nga kigambo ekyo nkiwulira enguzi obulyake kakati ne kidda ku mmwe nga bwe mukiyita obubbi ennaku zino ne kati obadde mu kifo ekyobukulembeze wuuyo leader of opposition mulamba muyisiza embalirira yammwe mugamba bino byandibadde bikolebwa ne bino byandibadde bikolebwa bingi kati byomanyi ng'omukulembeze ffe ng'abantu abali eno ababulijjo betutamanyi gw'olaba wa ewava obuzibu na biki ebirina okukolebwa munnayuganda musigire ku kifaananyi kubanga bw'obadde oyogera buli kimu obadde oyogera ng'olagira ddala ssente za Uganda zonna zigenda bugenzi mu bantu ab'olubatu biki ebirina okukolebwa biyinza okusigira munnayuganda ekifaananyi okulaba nga embeera eyo ekomezebwa. Theme oba omulamwa ogwa alternative budget yaffe eno guli nti nsooke nkyogere mu luzungu male nkivunule combating corruption the sure way to effective service delivery. Okulwanyisa enguzi okulinnya enguzi ku nfeete kyekijja otuyamba okubeera n'obuweereza obulungi eri bannayuganda obwannamaddala. Mulaba enguudo eziri wano e Kampala KCCA okusookera ddala weewaawo tebafuna sente zimala weewaawo ate n'entono ze bafuna accountability teweera tetegeerekeka. Nali nkyakulira akakiiko ka Kosase ne tukola okunoonyereza ku KCCA tusanga nga babbira nnyo sente mu byenguudo nga waliwo enguudo ezimu paka twakola research ne comparisons naki ng'oluguudo kilomita emu olwatama ku lulungi lukolebwa obuwumbi 3.5 kati nga bo enguudo zaabwe kilomita emu buwumbi 9 buwumbi 11 ne tubabuuza kiki kino tekitegeerekeka. Kyali badde kyanjawulo singa oluguudo luno mukozebwa bridge luyita waggulu wa lutobazi oba wa nnyanja kuba kati awo bibeera bingi enguudo za bulijjo tewali kyamaanyi kimutaddemu ne bagamba nti walkways taddewo walkways ka walkway osanga ng'enguudo ezisingawo ne Kampala tezirina walkways abantu tebalinawo batambulira tubagamba kakati muli babbi zino mubbanzibe kakati tugamba nti
butulwanyisa enguzi sente ziweereza bannayuganda zijja kubeerawo zisikiriziganya naabo bagamba nti Uganda gwanga eryavu ennyo. Obwavu buyina we buva. Sente ezirina okukolera bannayuganda zibbibwa naye nga weeziri. Kati bano ba gold miners n'abatunda gold okimanyi tebawa musolo abali mu birombe bya zaabu bannagagga bane ate banene mu gavumenti abakola ku bya gold kubanga gold is a big export wane Uganda. Tebasasula musolo, tebagusasula. Ekyo nakyo twakikolako report nga kusase ate nga abantu osanga kubanga be banene tuba tubibuuza nti ate kakati waliwo ekinoterezebwa waliwo eki twabuuza minisita naye kakati mugendera abantu abalina obudduuka bwabwe obutono ne mubakuba emigana abakyala bambi alina miyembe naki nti gwe tolina license naki abalina obudduuka ne babuggala olw'obusente obutono naye kati bano ate abadiiringa mu gold abalina okusasula obuwumbi n'obuwumbi eza taxi bo tebasasula. Kati ebyo byonna birina otereezebwa. Bw'ogamba nti ogenda kusonyiwa omusolo ku bannansi okikoze otya? Twali tutyogerako wali juzi mu parliament. Tukaba minisita naye mumusalawo muti anti kakati ono tumusonyiye oli tetumusonyiye kubanga bw'okebera n'osima osanga nga zino kampuni zaabwe ne zino zibawa sente zino Zidei Biopharma, Atyaka, Inspire Africa Coffee Factory, Ziroko zaabwe toyinza kuwakanya muntu agamba nti zaabwe nokubadde wali wayinza okubeerawo amannya ag'enjawulo kubanga bo bafuna batya obuwumbi n'obuwumbi ez'abannayuganda abalala ze batafuna okutte obuwumbi 700 oba tebatwala mutawaana kuzisaba bazisaba wa kati kitwali tugamba kati mu ripooti gye twakolanga tuvudde mu field twagamba gavumenti bintu nga 3 wabeerewo omutendera munnayuganda alina obwetaavu ng'ayalagadde gavumenti emukwatireko ayita mu kkubo ki teririiwo tetulina parameters ezo tetulina modus operandi tekiriiwo era bano abafuna sente bidiirudiiru amanyi ono n'amukwata ku mukono n'amutwalayo yaga ojja kuntemerako bwe kiba si ekyo kampuni ebayiye nga ye munene mu gavumenti so tewali kkubo eddambulukufu obulungi nti covid ayina bizinesi abantu naki kubanga kisoboka okukolebwa gavumenti n'okukwata tuze tulaba amakampuni mu parliament nga gazze okusaba gavumenti okugakwasizaako wewaawo si gonna nti gayitamu naye kimanyi ekkubo weeriri anti kakati ne lisiti eyo bwe yaleetebwa tubuuza minisita eno lisiti mwagikoze mutya kubanga abantu bangi bali beetaaga obuyambi bizinesi zaabwe ziri mu kugwa amabanja ebizibu biki ne balita lisiti nti kakati eno kampuni nanyiniyo yalwala sukaali tubayambe eno kampuni bafuna ebizibu balina amabanja naki okay omuntu omusaasira nti okay yalwala naki naye bannayuganda bangi abalina ebizibu bwe bityo basula tebeebase osanga abantu nga batambula ku nguudo omuntu ayogera yekka n'ayogera bizibu bibatudde ku mutwe sabalina ebizibu bingi wabeerewo omutendera nti omuntu yenna munnayuganda yenna alina bizinesi aba bannayuganda bangi emirimu bw'afuna obuzibu wano waayita n'asaba obuyambi eri gavumenti era basunsula batya ne bagaa nti kakati bano ne bano bye basaanidde tekiriiwo kati okutte sente kanyumale kino okutte sente n'ogamba nti kati obawadde bano kubanga bano bonna baabawanga tewaliwo nakukkaanya konna tewaliwo memorandum of understanding okutte sente obanga azibawadde kiba kyabugwagwa mu nsonyi okukozesa ekigambo ekyo okwata sente z'omusolo obuwumbi 700 omulala n'omuwa 5 omulala naki ne mbabuuza mu parliament waliwo memorandum of understanding mwina we mwasayininga omuntu ono wabeegana enkya nga tewaliwo basayinize naye nga mwamuwadde sente ne bwe ziba sente nga zizo of course bwe ziba ezo naga minisita nti ezo sente bwe ziba nga zizo nga gwekikoze zirina buzibu naye zino sente za bannayuganda kati okola otya ekintu bwe kityo ekyokubiri ne bagamba nti kale kakati tuguze emigabo mu kampuni zino sente z'abannansi zireme kufa ttogge neŋŋamba nga tonnagula mugabo mu kampuni yonna osooka n'otegeera ezituwa kyenkana ki ne mukola valuation ntegeera nti kampuni eno egwamu sente bwe ziti kati bwe tutekamu sente bwe ziti tuba tuguze emigabo bwe giti ekyo tekyakolebwa naye sente oziwaddeyo kati either oba mugwagwa nga kyokola tokitegeera oba nga oli mubbi oba byombi
sente ezo ebitongole ebyo bizeola bwewozi obaza nedda baziwa buwi kati juzi oyogedde ku supplementary yayisibwa 4.2 trillion era nga mulimu akiikirira ekitundu ekya Nakawa West mu lukiiko lw'eggwanga olukulu ate ng'era mu kiseera kyekimu ye mwogezi w'ekibiina eky'ebyobufuzi NUP ekibiina ekisinga abaka bangi mu parliament. Tugenda kusooka kwogera ku zino ensonga ezigatta awamu eggwanga dakiiko ezinaabira zisembera tujja kuyingirako ne mu kibiina gy'alina obuvunaanyizibwa obw'okukyogerera naye tubeeko ensonga ze tuwogerako. Honorable tugendedde mu kuwumulako tubadde tukyali ku nsonga ey'obuli bw'enguzi ne wabeerawo Wankubi Akaama n'agamba nti mu bimu ku bitawaanya Uganda gwe musolo omutono ogukuŋŋaanyizibwa naye ng'ate ebintu ebitawa musolo bingi ebitannaba kuteekebwa mu lukangaga lw'ebyo birina okuggibwako omusolo. Ekyokulabirako kyampadde kyante nti ente ya miliyoni namba tejibwako musolo naye ate abatunda ennyaanya balina okuweeza empoza buli lunaku. Honorable, kino lwaki temukikolako nga ababaka ba parliament sebo? ekyo kimu ku bimbadde njogerako. Of course tax base kyetuyita tax base balina kugigaziya widening the tax base naye kati bo kye bakola they deepen the tax base. Deepening kitya nti kakati abasasula omusolo kasaako katono bwe kati mu kifo ky'okugaziya saako nga bali ba gold dealers benkubuuliddeko bo tebasasula musolo kati buyina ku wideninga tax base abasasula omusolo beeyongere kati ofuna abana abatono abafuna omusaala pay as you earn nti kakati ogwo oyo kyo kyangu kubanga nga wafunire ezize ani waliwo ono tuba tutemyeko ezaffe era ze zimu kuzisinga obungi kakati abo bebongera okwongerako omusolo abalina obuduuka bwabwe boyogeddeko abo naki abamanyikiddwa ne babongerako buli mwaka ne bongerako buli kiseera ne bongerako buli kiseera mu kifo ky'okuwideninga buli omu n'asasula tax base ne wideninga. Kati ekyo nakyo tukyogerako mu alternative policy proposals zaffe. Let's widen the tax base as opposed to deepening. Nti abasasula noyongera okubabinika kubanga bo be bangu obalina wano mutaano tebagenda kutoloka n'obongerako noonya n'abalala kubanga bangi. Ate n'ekirala nga twogera ku ssente engeri gye zoonoonebwa oba nkiyite butapulaninga ekyo nakyo tukyogerako nti kati mu guno omwaka tufiiriddwa obuwumbi 468 ezo zibeera commitment fees omanyi ssente zetwewola kati Uganda ebanjibwa obutabalika 100 n'ebiseera bingi ssente zeewolebwa nga tetunnabeera ready zikozesa naye oli gwozeewozeeko oba olina okumuwaakako buli kiseera kiringa bwogende wamma nerenda n'akuwa ssente oba ozikozesezza oba tozikozesezza tebimukwatako wakuweera ssente bwati unity ng'etandikirawo kuluma. Kati byetukola okola otya ebintu bwotyo ng'eggwanga obuwumbi 468 commitment fees on unused loans. What is that? Already you're a poor country. Ogamba onoonya ssente waweziri kati ebyo natubitaddemu nga tulaga gavumenti ogamba nti tewali ssente. Okuzimba health center kyetaaga obuwumbi 3. Okuzimba eddwaliro nga Kiruddu oba Kawempe obuwumbi 11. Kati nga betugamba gavumenti nti twongere health centers mu bitundu ebyenjawulo bagamba tewali ssente. Kati ffe nga tubalaga ssente ziizino wano tulekerawo okwewola ssente nga tetunnabeera ready kuba kakati tufiiriddwa 468 billion shillings. Ziringa ssente z'okutte n'okanyuga mu ttooyi ng'olinga atalaba. Kati ebyo byonna bitulina okutereeza kubanga ssente zo weeziri n'okuplanning obulungi. Kati zino zi supplementary budgets it's part of poor planning. Supplementary mu kulaba okwange zirina kuba zaabigwa bitalaze nti kakati amataba gazze abantu bafudde ebintu byonoonese ekaseese buduuda kugamba ebigwa bitalaze nti kakati twetaagayo akasente okugenda okuyamba abantu bano kubanga bali bubi. Awo nojja ne supplementary naye baleeta ne supplementary oluusi nga ya misaala. Mwanki kitegeeza ekyo abantu obalina already mu records zo olina obbawo omusaala naye tobaplaningidde mu budget olina kujja mu supplementary. Can you imagine?
mwaka kati guno omwaka sofa 6.5 trillion supplementary. Why? Ate nga bw'otunula mu ezo 6.5 temuli bigwa bitalaze. Classified D, zino zidei Biopharma, Inspire Africa Coffee, ebintu ntwe ebyekiyayi kyovudde olabanze nkiyita bubbi. Era omulamwa gwaffe wali twagambye nti combating corruption, the sure way to effective service delivery. Bw'olwanyisa obubbi, sente zijja kubeerawo eziweereza bannayuganda. Obubbi si nguzi yokka. Waliwo ne organized corruption, organized theft. Kati ng'eyo sente zibakanyuga eyo. Kati 6.5 trillion so far guno omwaka financial year mu supplementary. Why do we plan why don't we plan? In fact, it's not planning at all. Kubanga supplementary tewakisuubira. Naye ng'olaba bina bye baleeta tuziyomberanga mwawo ne eventually ne baziisa kubanga ne basinza amaanyi ne bakola ki. Naye ng'olaba bya kiyayi bya bubbi. Ekitegeeza ne parliament tekoze gwayo. Parliament yo bagikwata kyobudula kikwaliwo natandikidde. Parliament erina okubeera nga yeetengeredde. Kati parliament bwegange eri munsawo ya muntu buli kyayagala n'abayita kati mukole kino mugenda yisa kino oluusi nabo ne bagamba tubiwulira babeera eyo muzikokasi zaabwe anti kakati kale oba oyagala tukolere kino oyo ogenda naffe tuwaayo kano ogenda tukola bwoti enti kale tujja kubanga oluusi naye ngenda neneebuuza kuba tubiwulira mu ngambo tuba tetuliiyo tuba tutaddeyo kamera nti kyekibaawo naye abantu tuba tuli mu parliament mu house awo nga tulina ensonga gyetuliko gyetulemeddeko tugamba kino nedda kijja kukolebwa ne babayita bakomawo bakyusa emitima netubabuuza ki ekibaddewo kati bwowulira emboozi ng'ezo newakubaddewo batuziinaako bukakafu obujja kunaawo kugamba nti oba oli awo baabawaddeyoko ke baabawadde nga bwe tubiwulira kati bwe buzibu obuli awo. Kati munnayuganda asigaddewa kubanga bw'ogamba nti palamenti olwaleero nayo eri mu buwambe waliwo n'ababaka ba palamenti balamba bali ku misango gyekuusa ku buli bwanguzi olwaleero giri mu kooti. Munnayuganda asigaddewo oluvannyuma lw'okutegeera ebyo byonna. Kyobudula atugamba bannayuganda bwe tukola alternative budget singa zino tulaga bannayuganda waffe bwe twali tutte eggwanga lino kyekisaanidde okukolebwa. Sagala gamba nti ffe ba superstar oba ki nitubalaga nti kino kyekisaanidde okukolebwa obukulembeze obutuufu kino kye bwali badde bukola ffe singa ffe abali mu bukulembeze kino kitwali badde tukola. Kati munnayuganda alina obuyinza obubwe naye okusalawo ku nsonga zino ezimu tukuwadde information netukulaga nti sente zibbiddwa wano ne wano ne wano ne wano okaabe onyiige naki naye bw'omala okunyiiga kozesa obusungu bwobwo nkozeewo kinga munnansi okwerwanako ekyo kikulu. Sabalowooza nti bino tubikola ne tujja information eno tujjayo kiri bannayuganda ne tubategeeza waliwo omuyangamba naye kaakati abantu mugenda natulwaza emitwe kubanga ne mujjayo kino ne mujjayo kiri ne tutabuka ne ngamba nti kituufu kirungi ekyo mutabuse ne munyiiga ne mukozesa obusungu bwammwe obwo okwebbulula okwejja mu mbeera eno. Kati kyovudula tuwaayo alternatives nti kino kyekigwanidde okukolebwa bano bo tebajja kikola ffe tubalaga we have a plan because it's important nti ate tuwakanya buwakanya netuyomba buyombi plan yaffe yiino etegeerekeka bwe tugamba nti tugenda kikola kino kati nguwulirenga ku health centers you need 3 billion for health center 3 you need 11 billion okuzimba kiruddu ezo kati zino sente zino just nkuwadde example commitment fees etwali badde tetufiirwa ezo n'ozitaasa oba ozimbye zikiruddu nga 40 mu mwaka gumu kisoboka. So bwe twogera ebintu bino tetwogera ku bintu nti just tugenda kusaba tukirize nze ndi musajja mukkiriza era nsaba era Katonda akolera ddala naye era Katonda naffe atuwa amagezi. Kati tojja kulinnya waggulu ku kizimbe obuukeyo ogambe nti Katonda agenda kumba kasijja ggwa atuwa amagezi otegeera nti kakati wano tambula bwoti usanga madaala genda mpola tobuuka ojja kuggwa obuuke ku kizimbe ogambe so kati bino bitwogerako si miracles bisobokera ddala okukolebwa kubanga tukulaga sente ziizino we ziraga kati ziveeyo. Honorable ku nsonga eyo ne bannayuganda bano olowooza nabo ebigenda mu maaso nti twale nti bamativu nabyo kubanga ensonga eri gye nkuleetedde ababaka ba palamenti abali mu kooti ku misango egyekuusa ku buli bw'enguzi waliwo ababaka ba palamenti abamu abava mu disitulikiti y'e Lwengo eyo mu kiseera nga basibe abantu baavaayo abagamba nti be balonzi baabwe ne basaba omukulembeze w'eggwanga abaddiremu n'omuntu ali ku levo y'omubaka wa palamenti n'ayimira n'agamba nti kasita
bagamba nti gundi abadde abba ssente naye mubadde muzirya naye enduulu neevuga. Lwaki oli mu kukwekirira? Teyali mubaka, yali sipiika. Lwaki toyagala kyogera? Anyway, oli musajja mwerufu. Lwaki oyagala sikutegeera? Ogambye nti omuntu omubaka yali mubaka? Yali sipiika wa parliament yagenda e Lwengo ku Lwale n'agamba sisi Namujono gwe bakutte lwa bubbi kasi alya nammwe ne bakuba enduulu. So teyali mubaka. Just njagadde kuwa information gye mmanyi nti olina. Genda maaso. Ekibuuzo kyange kiri nti ne bannayuganda nabo bino ebigenda mu maaso tebaabimanyiira kubanga bw'ogamba nti ssente zino zimala ne ziddayo mu lugogo ne zibayiikirako. Ndaba nga abatafuddeeyo abalaba nti kasita zimala ne zijja ne zikomawo gye tuli. Mulabe bannayuganda mu lulimi olweri mu ghetto bannayuganda abamu baanyalika baapondooka ne bagwamu amaanyi abamu era kyovudde olaba tugezaako kubazzaamu essuubi nti bisoboka ebintu bino bisobokera ddala tuleme kunaaba ngalo nti waayi kino tekijja kusoboka bisobokera so bwe buzi bannayuganda abamu bwe balina bagwamu essuubi bagwamu amaanyi ate n'obwavu obuyitirivu agamba owaayo no kasita mpaddeyo omutwalo kaŋŋendera awo zijja kumpisa mu lunaku mu nnaku ebbiri oba mu wiiki mu bitundu ebimu abantu balwawo okukwata omutwalo gwa ssente. So yembeera eyo naye of course buli muntu abeerako n'ababe n'omubbi abeera ne famire ye bagamba nti oyo mubbi naye mubbi waffe. So ekyo tekyewuunyisa nnyo kireme nti kakati omuntu ono omubbi ate nga alina abamulwanako alina ababe nga bagamba nti yesu oyo tumumanyi mubbi naye mubbi waffe azaala ekibi akiwongerera. So kati ekyo tekyewuunyisa nnyo nti kibeerawo it is normal. Bajja kubeerawo abamu just nga basika eriyo babawadde ku busente abamu nga baddala bagamba yesu n'omubbi naye mubbi waffe mumusaasire. Toyinza banenya naye tolina tambulirako ekyo bagamba nti kakati bavuddeyo okumusabira nti kakati bamusaasire. Tukole ekituufu. Omubbi wabeera mubbi tumusibe. Oba bavuddeyo bakulembeze mu ddiini oluusi nabo bavaayo amusaasire omuntu waffe ono ate mwe mulina okugamba nti kakati onaakolebweko ng'etteeka bwe ligamba. Kubanga bw'otakola ekyo andiwal obubbi bujja sigala nga butambula tewali kijja kukolebwa ate nga n'ababbi nabo baddamu maanyi nga balaba nti olaba oli yabbye ssente bwe ziti tebamukutteko nange tewali kijja kuntuukako. Annual amawanga bw'otunuulira ratings za Transparency International, that Transparency Anti-Corruption Index bafulumya ripoota buli mwaka. Bw'olaba amawanga agatali bubi ku nsonga y'enguzi si nti abantu bano batuukirivu nnyo oba batya nnyo Katonda, nedda waliwo bye baakola nekibeera kya bulabe okubba ssente y'omuwa omusolo. So kakati omuntu aba atya okubba ssente y'omuwa omusolo amanyi nti kakati wano wajja kubeerawo consequences, waliwo ebinaddirira nga nkutte ku ssente z'omuwa omusolo. Wano tetukirina nga waliwo abaka ba parliament mu kooti n'ogamba tetukirina anti bakamba ba honorable Sisena baliwa saawa zino oyogerera bali ku bail bafuna okweyimirirwa. Ojjukira Professor Gilbert baali baseka Bukenya. Ojjukira ssente za Chogamu $5,000 ne bamukwata mukaawo ne bamuteeka eruzira wiiki emu wiikisi bbiri n'avaayo n'abalala webityo ebyo. Ojjukira Jim Muhwezi, Alex Mukula n'abalala, Alice Kaboyo oyo kati minisita tutula naye wali mu parliament faawo omutwali tugamba kuba kati oyo n'omusango yagukkiriza ne bamuwa engasi kakati netugamba ono tasaanidde kubeera minisita kuba n'omusango gw'obubbi yagukkiriza ye minisita of state waba veterans naye ne bagamba nti yatereera yakola kikati kifaananyi kyoba olaga abalala. So kati mbadde kugamba nti yese bebeerawo ne babakwata ne bagiragira mukaawo ne batwalako mu kkooti eggwanga ne likyamuukirira ne biggweeraawo kakati ne bano olwavayo ku bbeeyo kati olina kyowulya kigenda mu maaso ne biggweeraawo bwe bityo. So kati oyinza kunkakasa nti waliwo ekyamaanyi kikolebwa tekiriiwo ate nga we tulina okuteeka essira kubanga bwetakifuula kya bulabe okubba ssente y'omuwa omusolo kijja sigala nga kikolebwa.
Honorable njagala tudde ku nsongere ya parliament entuula eza parliament regional parliamentary sittings kutambuza parliament mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo zakoma wasebo ate obuuziza nze nali nziwakanya walibuuziza abaali bazitegeka gwatukiikira mu parliament olina ebiwandiiko abaali bazitembeeta be baali tubuulidde byakomawo kubanga nze ne bannange twayimirira ku magulu gaffe ne tugamba kino kikyamu era ne tunyonyola ensonga zaffe bannayuganda ne bazitegeera ne tugamba lwaki byebimu ku wastages era byetwogerako ne mu alternative budget yaffe sente zisobola kuvaawa waliwo ebintu ebimu ebiteetaagisa kukolebwa ezo sente nozisavinga ne zikola ekirala kati ffe twagirabanga wastage buwumbi na buwumbi kati ne bugenda ku ekyo ng'ate tulina kyembaazi zaffe wano bwe tutuula tufuna omusaala wakati eri ebanyongeza n'okwongerako bino n'otwala paalamenti yonna ababaka bonna n'abakozi bonna abantu balinga 100 oba tutte mu kibuga ekimu bagendeeyo bateesezeeyo ki kye bagenda oteesezeeyo ekitasobola kuteesebwako wano kiba ki kubanga neri gye bagenda si nti paalamenti yalinga lwale buli omu yajja nedda bafunamu bamu na bamu abakulembeze naki be bajja ekisobola okukolebwa wano tulina galare era buli bwe tutuula sipiika nga tugamba tulina bano bavudde eno ne bayimuka tubakubira mu ngalo bano bavudde eno basobola okujja wano nti kaakali tuteesa ku kino bekikwatako abamu ne bajja so kati kyekyaliwo ne twebuuza kiki exactly kyemufa netugamba nti obuzibu bw'abannansi baagala buweereza kyebaagala abantu b'omu mambuka of course obwavu buyitirivu ni waliwo ababanja gavumenti claimants bali eyo netteeso nawa babanja gavumenti sente yazikiriza ebintu byayononeka naki mu ntalo kati ekyo tusobola kiteesezaako wano nemukiyisa kubanga kyebaagala baagala buweereza obwo nezifunika nti bwe gaba amalwaliro agali mu mambuka gebaagala gakolebweko tukiteesezeeko wano kiyite kikolebwe bwe oli serious nga gavumenti teweetaaga ate paalamenti soka gitwala eri kubanga paalamenti yagenda nekomawo kyekyakyukawo kuba nalaba abantu mwaddayo kirungi NTV nagiraba yaddayo ngewayamukuku n'abantu beeyo paalamenti yajja wano negenda ng'abantu beeyo bagamba but nothing has happened parliament came and wait ekigamba kyekyo kyennyini kitwabagamba tewali kigenda kukolebwawo just mbolokuba paalamenti ogitutte n'ogiteeka eyo nimala ennaku zeemazeeyo n'abakozi bonna bonna nomala n'ogizeeka nti kati bwe banaaviirayo eri ebizibu biba biteredde kyabulimba kati babulidde abambaga nti kakati tugitwale Central Uganda oba Luweero oba Masaka oba ki omuntu agamba n'ogamba nti kati mwolo olutuula nja kuleeta ekiteeso ekya federo kyekiganyo kireetera wano wetutuula lwaki olinda awo tulituulira oba wa kati naawe oba olimba oba oyagala just kuwa nsonga abantu banaabuuza naye lwaki ogenzeeyo nti atuteyo kiteeso kyaffe ensonga eza federo tosobola kireeta wano wetutuula lwaki oba olinda nga tomanyi naddi olutuula olunaabeerayo ddi anti kati ekineese wano paalamenti tuze wano okutuula oba Masaka oba Luweero oba ki kiteeso kyange ekya federo kireete wano oba ensonga yonna gyolaba nti ensonga yankizo yasimba kireete tukiteeseko wano tugiyise bwabanga waliwo will eyokukola ku nsonga ezirimu bannayuganda teweetaaga kutwala kubanga tulina ne committees kati nzitera okugamba ne committees tezifuna support emala waliwo obuzibuzi bwawo committees zigende eyo zifune ebirowoozo ebyenjawulo zirondoole kyekigenda maaso emirimu gya gavumenti abantu bagamba ki waliwo obuzibu ki bakomewo report tugiteeseeko wano tugiyise gavumenti tugiteeke ku nninga tutuukiriza kino nekino 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 nekyo gamba nti paalamenti yonna bona ogitwalayo ebizibu bijja gonjolebwa singa kati Northern Uganda yaterera dda naye nabo bali mu kwemulugunya bagamba naye mwajja ekisookera ddala nabo bagamba tetwasobola kujja era nga tekisoboka kati Northern Uganda yonna yonna olaba n'ekitundu kye baalimu eggulu ng'ekyalo kyonna tebasobola kukkirizibwa kujjaawo
kati ne musubira tuwanaabira ebizibu nga biteredde tubeere serious. Honorable ensonga enzijukizizza bw'ogenze n'ogamba nti waliwo abaka abakitembeetanga nga mu bakitembeeta mwalimu n'aboludda oluvuganya weewaawo ng'aboludda oluvuganya mwali mu kimu obukulembeze bw'oludda oluvuganya mwali mukkiriziganyiza muleme kugendayo olw'ensonga ezo z'ova okulambika waggulu. Naye kyenzijukizizza ensonga eyabaddewo mu kufulumya bajeti yammwe y'aboludda oluvuganya. Omukolo gwakoleddwa nalabye abakulembeze okuva mu bibiina by'obufuzi ebyenjawulo ne president wa NUP naye yabaddeyo nalabye ne Honorable Luchamuzi ndaba abakulembeze okuva mu bibiina ebyenjawulo nalabye ne ono wa Jema Haji Katerega yabaddeyo naye abaka ba parliament babadde batono okusinziira ku muwendo gw'ababaka ba parliament abatuula mu parliament naye nga bali ku ludda oluvuganya. Nze kusinzira maaso ge nalabye ababaka babadde batono n'engamba eno tebeeranga vote of no confidence. Omukulu basooka ne bamujeemera ku by'okugenda eggulu ababaka ne bagenda ne wano waabayise mu kano akatinitini ak'okuyisa budget era nawo ababaka baganye. Honorable kiki ekigenda mu maaso ku bukulembeze naye kabeera zammwe zaaliyo hall twatula mu conference hall eseho manyi conference hall eyo eri A&B eyina olubaawo olugiyitamu wakati olunalo lwagibwawo tumu yonna nejjula ababaka weebali. Of course waliwo abataaliyo ndowooza bw'oyagala njogereko waliwo abataaliyo that's okay buli omu tajja kubeerawo. Of course abamu kati tuli mu period ya sector committees budget process naki era abamu bansaba n'okunsa ne bangamba zikiriza nkwasaganya ensonga eno kuba tubawo obuvunaanyizibwa bashadow ministers baffe for example balina okugenda okufollowinga up mu sekita yaabwe so that komisiyo ereme kuyisa byeyisiza nga tebaliyo oluusi balina okubeerayo bakole minority report so mulimu abo naye mulimu abamu nga bo either tebakwatako oba bagamba maybe Ssenyonyi tajja tukulembera. That's okay naye Ssenyonyi ajja sigala nga atambula nga tobeetaaga buli omu tumwetaaga kyovudola twawandikira abakulembeze n'ebibiina ebimu obaolya nga tugamba naye bano abantu bagamba naye kakati bano abokweri neŋŋamba it's okay buli omu agamba nti opposition ajje nimpandika abaluwa nenga signing abamu of course ne batajja abaka bonna tubayita so it is okay buli omu tajja kubeerawo annual wona olinda nti buli omu abeerewo tojja tambula ate nekirala siryawo nti nindiridde bantu kunkubira mu ngalo ntunde eno bona nembalaba nensanyuka nidda nina kukola kituufu kye nina okukola kubanga oyinza n'okukola ekikyamu era abantu bangi bakubira mu ngalo naye ngaoli mukola kikyamu so mulimu abantu abo abamu era otera obbawulira kakati abo bebateesaako ebikyamu ate nga bobayita mu meeting bajje bo batuwa amagezi gaabwe ge balabanga agasukkulumya ennyo tebajja kano ogamba ono omuntu kikaaki naye jabawulire obawulire ku radio kino kyebateesezaako kino kikyamu ebisenyi byagera tikisobola kukola naki naye nga wamuyise awo endowooza ze n'atajja so kati abantu we batyo munange babeerangawo tebalina kusala sipiidi. Omanyi buli bw'obeera ku kintu nga kyaddala nga kituufu wajja kubeerawo obuwonvu n'obugga wajja kubeerawo abagamba nti onaakisobola ekyo kati kakase wali oyingira amawulire kati bambaga ogenda mawulire onoobisobola eyo nga bizibuzibu abantu ababeera ku TV nga babeera n'ebizibu bingi ate kati ennaku zino batandise n'okubakuba emiggo naye gwe nga kyoyagala okimanyi n'ogamba kankiteekemu buli kyenjagala kati wuno sebo otula ku TV gagadde tubeerewo kaffe nanga tuteze amatu tulinze annual katamba watuukawo otyawo ng'olemeddeko waliwo abagamba tekijja kusoboka naki naye osigala okola ekyo kyolaba nti kyekituufu ekyokukola so yes abo bajja kubeerawo it is okay sibalinaako buzibu mekanismu yonna oba enkola yonna ey'okulaba nti emyoyo gyabwe ogikomyawo nga bwe twatandise wali mu ntandikwa nenkugamba nti ennaku zino waliwo ekinteeka akamwenyu ku matama ngetubeera mu zi meeting zaffe ng'abooludda oluwabula government opposition caucus nendaba abantu abamu meeting zetwatulangamu nga sibalaba era nga batya okujja obanga tebayitiddwa oba ki naye kati bajja kinsanyusa ne babeeramu awo ne tuteesa nabo ne tuwuliza ebirowoozo byabwe nabo ne batuwa ebyabwe naki kinsanyusa
kati sigenda kuddawo ne wane nti akakati okulembeze bwange musosoziza okuleeta abantu abamu nga baawona bugimi akena baani naki nkyebaliza Katonda tusobola okutuula weewaba nga tulina ebimu byetuyinza okuba nga tetukanyaako naye ekyo nakyo kirungi nti kakati tusobola okutuula nabo ne bajja nagaga kale kanzije najja n'ateesa naawe ebirowoozo bye ne tutambula kati ekikulaga nti obaoli awo tulina ate wetusenvuddeko tetunnatuukawo wetwagala kulaga naye ekyo nakyo kiba kirungi simanyi oba ddi wali osimbye kulaba abantu bwe batyo muzimiitingi zaffe bwe zityo kibadde kitutte ebbanga olunaku lwenyinza okusika lwenyinza okujjukira obulungi olunaku lwe mwali ku kitebe ekavule ku lw'okusabira Dr. Kizza Besigye ndowooza lwe nabala faces ez'enjawulo anti kati era nga tutandise kati ekyo kiba kirungi so kati abamu balaba nga tebazze it is okay kasita kati bano abamu abaali tebajja nabo bagamba oba oli awo kale kaŋŋende mpulirize ne bajja tubawa ebitiibwa byabwe ntubawuliriza naki kugamba manyi obukulembeze buno oba okulembera abantu kati nkulembera bannange ku saidi y'opposition mu parliament oba oli awo ebitundu 7 ku buli 10 ku bo bansinga obukulu oba oli awo 8 bansinga mu myaka abasinga bansinga experience babadde mu parliament ebbanga eriwera n'abatabadde mu parliament ze nali mawulire gemanyi myaka 14 nagaviiramu nagatandika 26 nga ndi mawulire nga gemanyi abalala 26 oba oli abo baali batandise politics kati politics bagitegeera okunsinga kati abantu abo bonna bwe batunuulira nomanya ti kakati nze mukulembeze waabwe bansinga experience n'ebirala olaba engeri gy'obakumaakuma n'obakulembera n'obawa ekitiibwa ne bakuwa ekitiibwa ne tutambula of course mujja kubeeramu abamu nga ne bwona okola otya ye olw'okubanga alwanirira kusuula ne bwona oba mulungi otya gy'ali tajja kujja and that is okay kuba kati bwona odda kwabo ebikino tojja kutambula sigala nga otambula tuli mu budgeting process akadde kona tugenda kufuna embalirira y'eggwanga embalirira eyawamu away from embalirira mmwe gye mwasomye ab'oludda oluwabula gavumenti naye embalirira nebeeramu ebintu bingi nnyo olukiiko olulabirira ababaka ba parliament olwa parliamentary commission lwakulowoozezaako mu mbeera yonna in fact juzi lwe nasooka okufuna ebbaluwa ase weekisi obanga 3 empita mu lukiiko olwo ebbanga lyonna nga mbuuza bannaye enkiiko zo zituula ddi bagiwandiika naye ate wayitawo ennaku 2 nenfuna ebbaluwa endala ega nti olukiiko olwo tulusazizaamu tujja bategeeza lujja kuba lwaddi kati nindiridde ebbaluwa eyo endala entegeeza weeks I think nga 3 ziyise kuba nali nesunza okgenda omulundi gwawe ogusooka mpulirize ntegeere kyekigenda mu maaso wano kuba bulijjo tebampita kati ku luno ebbaluwa ne bagiwandiika naye ate enkeera ne bawandiika endala ne bagamba nti kati tukyusizaamu deeti tujja babuulira ddi ninga kale nja kubeera wano nga nindiridde so kati nindiridde naye bwe bulambulukufu buli bwe nabadde njogerako wali bwoba tolina kyakukweka tewalina kubeerawo buzibu kati kikyoba okweka naye ekyange si kya meeting ekyange tebalina kulowoozaako mu mbeera yonna yakuteekeramu kantu mu budget yawo oyogera ku service awadi aniwa lwaki weetooloola ne weetooloola tuukira ddala ku point ekyo kyobu singa nali wakugifuna nalibadde nagifunaawo nga nakayingira mu office kuba ekyo kyaliwo ne luli wayingira mu biseera byakola budget ansa yange ogiwulidde ezaali zifulumye zayitira mu budgeting process wayingira mu biseera byakola budget nayingira ddi kati ne budget eyokubiri gyembadde ngaomukulembeze so kati kyotegeeza so singa nali wagifuna buli awo myezi mitonotono nga nakeyingira office kati ngenda maze omwaka gumu kati n'emyezi egiyiseewo service award zibeera wali nga wakayingira ne bakwebaza nga jasi wakayingira office naye proposal ne bwe yalize of course tekikkirizibwa ekyo kikyamu sagala kudda mu mboozi zetwavaamu edda naki naye kiba kikyamu lungamba nti kakati ffe kati tule wano twesiime
okulota ekintu bwe kino olowooza nti kituufu tutudde wano tutudde abantu bana tukanye kakati tugenda kwesiima omuntu mulala oba oli awo yalina okusiima ate n'ekirala oyogedde ku budget baateeka mu budget omanyi nti twabuuza bannaffe abo nga tugamba ensonga tuziteeseko mu paalamenti ne bigaana omuntu yenna okuba mubali bagamba nti omanyi kakati ebintu bino biyisibwa mu paalamenti muba muliwa temusoma ne ŋŋamba kale nyinza okuba kale waliwo ekyampitako mukindage n'olunaku lw'enkya tewali yali akireese kiwandiiko ekyo mbu kino kywakiisa waliwo kye baakanyuka ku social media ekyali ekijingiriro oba mwakiraba nga n'ennamba tezigatta nga tezigatta figures ezo anti 40 million ezaali 400 zaabali kugamba bakijingirira speed kyobulula twabagamba nti kale waliwo kyetulabye ku social media oba kyekyo mukituwe tulabe nti kitwayisa tewali yali akireese so anyway ekyamu sigala kikyamu sagala kuddayo nnyo eyo ne tewali service award eyampeebwa tewali service award yenneetaaga kubanga mpeebwa omusaala ndi facilitated okukola emirimu gyange kitiwe ngamba nti ate mwongere mu nsiime actually sina bwe kityo neeyongere nensiime nze nganzi kiba kikyamu. Honorable njagala kujja mu parliament tuyingireko ko mu kibiina kyoyogerera ekya NUP weewaawo tujja kuba wayinza okubeerawo akabadde katalekeka ne tukomawo ko mu parliament naye ekibiina kyovaamu ekya NUP olwaleero ebbugumu ly'ebyobufuzi ebya 2026 litandise abantu batandise buli wempita eyo kati ebikondo by'amasannyalaze ebisinga nsangako ebipande by'abantu abeegwanyiza obukulembeze ku bifo ebyenjawulo naye nkyasinze kulaba bya NUP oba lwaki ntume byabaalaba nti wembanja ngenda kuyijagala kuyitamu kino kyekibiina kyenina okuyitiramu era tubaniriza bonna. Okay, naye ekimu ku biri ku mimwa gy'abannayuganda ennaku zino kyekyokuzimba eggaali Honorable Kyagulanyi kyeyayogerako ku kitebe nenjagala okumanya okuzimba eggaali kuno kulina constitutional backup kulina akawaayiro konna mu ssemateeka okukawanirira. Omanyi nti NTV eyina eggaali mu mirimu gyekola wakati maybe kansoke nkubuuza eggaali gwe wakitegeera otya kale kimbadde nkunyonyola NTV kuba nakolako wano NTV eyina eggaali y'abannamawulire abakugu abagenda eyo ne basaka amawulire ne bagaleeta abakugu abaga editinga wano abagasoma eyo na gaali tujigiri gaali nti kakati guno gwe mulimu gwe tuliko tuzimbe gaali y'abantu abamanyi ekyokukola kati ne NTV nga bweri eyina eggaali kyovudde olaba mukola omulimu gwe mukola saawa emu abantu bonna ne batega kubanga eri eggaali etuukiriza obuvunaanyizibwa bwayo nti buli omu akoze kyalina okukola okuviira ddala ku muntu akeera n'ayonja omugenda okukolera kubanga bwemukeera muyingira woofiisi aniwaalo omuntu alina okuyonja atakoze mulimu gwe nammwe temujja kukola kutuukiriza buvunaanyizibwa bwabwe bulungi kati n'oyo naye agattako n'oyo abafumbira kyayi n'agattako driver abatwala mu field is part of the gaali yammwe nti kakati ne reporter n'agenda nakima story n'agireeta editor n'agiyitamu then eventually aniwaalo ng'agasoma aniwaalo yosoma si gwaba wabisase byonna kati eyo nammwe mwine eggaali yammwe kati kankomewo ewaffe lindako Honorable nga tonnabakomawo ekigambo ekyo lwaki nkikubuuzizza bwe ntyo nti oba kirina constitutional backup oba waliwo akawaayiro ke mwesigamye akagenda okuprotectinga abantu mu mbeera kubanga nti ekiriwo ennaku zino ekigambo ggaali kikozesebwa mu mbeera y'abavubuka batambulira mu ngeri ey'ekisinde y'omuggundu nze nakola story waneeno ku NTV ey'okumaliriza omwaka guno gwe tulimu okumaliriza guli omukadde ne tuyingira guno 2025 nga tuva mu 2029 nali mu lubiri abavubuka ne bakuba abantu bagiyita ggaali nti eggaali y'omuyimbi yayingidde mu lubiri neekuba abantu kakati olwaliro ekigambo ekyo bwe kikoma yali gaali yakola bikolobero omanyi ebigambo bino bikozesebwa nnyo kati gaali is a bicycle right so ebigambo oluusi abantu